General pictures. It's okay. N'okuweereza abatuuze baffe obujanjabi obw'obwereere. Tuyambe tukimanyiko eneiba baffe ku poliisi era batuyambyeko ne services ez'enjawulo, ambulance services nga ziyamba abatuuze baffe. So ogwo mukisa mulungi nnyo era n'okuextendinga obuweereza ku ground wano mu Kisenyi zone. So eno enkola nnungi kubanga etuleeta ffenna together, etukwatako ffenna. Ino nsonga si ya bufuzi kubanga obujjanjabi obuze wano ndowooza nogamba abajjanjabi tebabuuza nti owagira ani balyoka okuwa obujjanjabi. Si bwe kiri? Ogenda bagenza okuwa obujjanjabi tebabuuza nti owagira ani tulyoke tukujanjabe. Wabula tubajanjaba buli muntu yenna eyeetaaga obujjanjabi mu kitundu. Ensonga ey'okubiri nga faawo by'ebyokwerinda tuyinza kuva wano nga tetubyogeddeeko. Ennaku zino mulaba nti ebyokwerinda bigenda byonooneka mu bitundu ebimu eby'enjawulo naye nga ababikola baana baffe kati nga mu Kisenyi zone nga kungulu baana baffe abava wano ne bateekera ku bantu ku Nalmansi wali ku Twa Road wali mu makubo gaffe aga wano baana ba mu kitundu oba bava mu neighborhood mu Kanyanya mu Kyebando n'osanga nga batigomya abantu. Kati kye twetaaga okukwatagana ne poliisi nga tuwangana amawulire abaana abo baani bavaawa abatigomya abantu so that ffenna n'obukiiko bw'ebyalo sekitundu komiti y'ekyalo ne poliisi y'ekitundu eyakakungulu okukwatagana okulaba nga tukalinga intelligence ne tumalawo obumenyi bw'amateeka oba ne tukwata abantu abatuufu abamenya amateeka ne tulenga okukwata abantu abatalina musango bakusanza otambula kiro ne bakukwata nti olumenyi w'amateeka tulwokuwaire ebiviiri by'abarasita nti olumenyi w'amateeka wabula netuba nga tutambula ku mawulire intelligence netuba nga tukwata abaana abatuufu abamanyikidwa nti benyigira mu bumenyi bw'amateeka. So n'ebigambo ebyo nga kusaba mukama wange naye ajja ababuuzeeko naye abeeko byabagamba kubanga tugenda miitingi endala. Mukozi munnange basebo ne bannyabo musiibye mutya. Nze Assistant Superintendent of Police Mpeera nkwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Ndi musanyufu okubeegattako okutongoza bulungi bwa nsi kubanga gwe bwabadde omutwe omukulu. Era njagala kwebaza aba SALDO abeenyigiddemu okulaba nga mukyusa ku byobuyonjo mu kitundu kyaffe. Ebiseera ebisinga tulaajana ku byobulamu naye ebyobulamu bisookerwa ku buyonjo. Teriyo omuntu asobola kubeera omuyonjo ate n'agosebwa mu byobulamu. Kitegeeza nti okubeera abalamu tulina okusoosowaza ebyobuyonjo. Bwe mubadde mulongoosa ebyo byonna bye mulaba ebizibira emyala, ebicupa, ebiveera n'ebirala ng'ebyo kyebiva mu ggulu ffe tubisuula. So kitegeeza nti bwe tutaakomya okumansa amasasiro ebyobuyonjo tujja kuba nga tetubikutteeko ate ebimala ebiveemu okukosa ebyobulamu. Kozanga amazzi bwe ganjala nga tegalina we gayita ng'emyala gyazikira mwe mugenda okuvaamu endwadde ez'ekuusa ku bukyafu obwo, omusujja n'endala endwadde zemumanyi eziva mu bukyafu. So kati ffenna tulina okukwatira wamu okulaba nga mu ngeri gye tusaasaanyamu kasasiro abasinga mutera okwekwasa nti oba oli awo n'abakansa abavunaanyizibwa ku kasasiro mulwawo okubalaba. Naye ne bw'oba nga oluddewo okubalaba at least kasasiro oyo abeere nga ali mu kifo kimu era nga olina womukuŋŋaanyiza oba mu kinnya osimye ekinnya oba olina akaveera oba akakutiya.
oba oluusi n'okumwokya kubanga mulimu kasasiro gw'osobola okwokya. So n'olw'ensonga eyo tetujja kubeera balamu nga obuyonjo tetutaddemu maanyi, ate okubeera abayonjo tulina okulaba engeri gye tumansamu kasasiro. Ku bya security Muzola abagambyeko ebitundu byaffe bino mu kimu ekibiganye okukulaakulana bumenyi bw'amateeka. Ate obumenyi bw'amateeka ffe tubuyambyeko okututumuka, because ababwenyigiramu mu ngeri emu oba endala tubayinako akakwati. Bwe baba nga si baana baffe, babeera bakyala baffe, babaami baffe, baganda baffe oba mikwano gyaffe. N'abavudde ebweru at least balina ow'omu kitundu abeegattako oba okubalaga amakubo naki. Akitegeeza nti muno ojja kusanga nga mulina amayumba nga naye temulina bagasulamu, kubanga ekitundu kyammwe kirimu ababbi. Tosobola kulekawo waka ng'omanyi ogenda kudda nga bakumenya. Bizinesi tegenda kubeeramu nga musange nga mulinamu wano bizinesi z'amaanyi, kubanga buduuka bwonna obeerawo babuuka. Abantu batya okutambula. Bizinesi abantu badde nga bakola oba oyokya nkoko oba okola ki, bano abakola ekiro temujja kubeera ne bakasitoma. Lwaki? Kubanga atambula ekiro era alina okukubibwa oba bamuddeko ebintu bye. So bwe tuba nga ffe ekintu ky'ebyokwerinda tukitaddemu maanyi ne tulaba nga tuyambako abakuumaddembe okukirwanyisa, mu ngeri emu oba endala kiba kikosa ekitundu kyaffe. Teriyo omuntu agenda okujja asige oba akwate ebyenfuna bye abiteeke mu kitundu lwatali shuwa nti enkya bizinesi ye anaagisangawo. Kitegeeza nti tulina okukolera awamu okulaba nga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Njagala kubaagaliza omukolo omulungi. Mwewale ebintu ebitataganya oba okwesanga nga oli ku ludda olw'okusukumulwa n'abakuumaddembe. Ndabye kati groups z'engasse, mulimu abasalido, mulimu n'aba PLU. Ebyo byonna mubikole, naye mubikole mu ddembe. Temufaanana n'abasumbuwa, because kiba kyabulabe abantu ababadde beekuŋŋaanye mu bulungi ate okutaatanganya puroguramu zaabwe oba nakiviiridde oba omulamwa gwe mwatandikisiza nga muguvuddeko, kubanga omulamu omukulu ogubadde wano okutukuŋŋaanyiza gubadde gwa bulungi bwa nsi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo abatuwuliriza era abatulaba. Nze Jjuuko Arafa, director w'ekitongole kiyitibwa Saudo. Saudo olwaleero tuli mu community kubanga tuzze okuleeta obujjanjabi eri community. Tutandise n'okulongoosa general cleaning kubanga obukyafu buleeta endwadde eri abantu baffe, ate nga tugenda kubeerawo ne donation okugabira eri abantu abalina obwetaavu mu kitundu kyaffe. Ng'erinnya lyaffe erya Saudo Saving Africa Lives and Development Organization bwe liri, nti tuyamba Abafirika awamu n'okubakulaakulanya. So y'ensonga lwaki tuleeta ebyobulamu ne tuleeta ebyokuyambako abantu okubeera nga bayonjo, so ne tudduukirira n'abo abantu abawansi abatalina mwasirizi mu community n'eri ebitundu byonna. Kuba kino tekitandise leero, kibadde weekiri era nga kigenda kubeera kigendera ddala mu maaso n'okweyongerayongera. Buli mwaka tukikola emirundi 3 mu mwaka, naye tukikolera mu bitundu ebyenjawulo kubanga oluusi tuwa buli kitundu omukisa okukoleramu ekintu nga kino. Tugenda ku community ne tugenda either mu makyaki, mu mizikiti ne mu bifo nga bino ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi okukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Basebo ne banyabo, mbalamusiza abasebo ne banyabo, amanya gange
nze Kavuma Ali, Chief Mobilizer Kawempe Division. Nja kusooka okwebaza baganda baffe aba media abakoze omulimu ogw'amakulu. Nebaze baganda bange bano abasobodde okutuyita, aba Salvador, abakola ku bulungi bwansi, abalabirira abaana abatalina mwasirizi okubeera nga batuyise tukolere wamu mu ngeri ya patriotic ey'okugogola omwala okubeera nga ekitundu kyaffe tukikuma nga kiyonjo nga Jeno bwe yagamba. Nja kuddamu okwebaza abakama baffe waggulu okuli General Secretary waffe mukulu Kabanda MP Honorable. Baze muganda wange Asafu nahulira akola omulimu gw'amaanyi nnyo yadde nga tuli wano tubalindiridde nti obudde bwonna bagenda kuba batutuukako. Nenebaza ne baganda bange bano benkola nabo omulimu mu Kawempe Division ku lwa PLU. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Emyala gino kirungi okubeera nga tuyita mu batuuze, tujafunanga akadde tuyita mu batuuze nga twongera okubasomesa okukuuma obuyonjo mu kitundu kyabwe, kubanga si buli kadde nti tujja kubeera nga tujja tugugola emyala. Mpozi nja kwebaza, mbadde neerabidde neebaze omukyala Hasina Muwanga. Omukyala oyo banaye nga ttiimu ya PLU nsaba tumulabire ddala, mukyala mulungi, mukyala afaayo okubeera nga tukola naye. Omukyalo oyo Hasina Muwanga omulimu gw'amaanyi nnyo gwakoze ne ttiimu ya PLU. Tuvuddeyo okubeera nga tulina omuwagira okutambula naye 2026. Amanya gange nze Wanjala Misach, omumyuka wa mukulembeze wa Saldo oba tuyise Deputy Director. Nganzo mu kwa Director ba Saldo abagitwadde, abagikwatiridde era abagisitudde okutuuka Noeli. Ngero lunaku lwaleero ekitulese wano kya mukolo guno gwe mulabako oguli wali eri. Tutegeka guno mukolo buli taamu edda ku ssomero. Tubako ne betugabira abaana nga badda ku ssomero. Bintu nga kitubagabira ku bitabo, tuba ne donation. Tutegese free medical camp buli abaana badda ku ssomero. Tubeera na bulungi bwansi mu community yaffe ne y'Ekisenyi. So twebaza abantu bonna abaza olunaku lwaleero nga twebaliza ddala omukyala Honorable Hasina Mawanda ayimiridde wamu naffe aba Saldo okulabika nti guno omukolo gugenda mu maaso, nga nebaza aba PLU aba Patriotic League of Uganda nabo okuyimirira naffe mu bulungi bwansi ne basobola okugogola emyala, kubanga gino emyala gyali giwunyira abantu nga gibayisa bubi, ne tugezaako gitereeza emmotoka za kasasiro zizze, ne tugezaako okusolonza kasasiro mu kitundu kyaffe. N'ensonga eyo nebaza buli muntu aze ne media ebadde wano bona ba BBS tubebaza mwebale kujja ku mukolo guno n'abatu support nze mwenna okuva mu bitundu ebyenjawulo. Twebaza ba Honorable abenjawulo abatu support nze, omuli Honorable Salimu, omuli Honorable Madina Nsereko n'abalala ng'abo mutulu beeryo n'abona bayimiridde naffe tubebaza era Mukama batwera omukisa. Kibiina kya Nakyebwa nti kibiina kya it is an NGO nga kisupportinga kiddukira omuntu wa wansi, tuddukira oyo omuntu wa wansi atalina mwasirizi, atalina buyambi, nti abantu bangi mu ghetto muno mwe tuwangalidde tebasobodde kwetuusaako bintu bimu. Mulimu abaana abatasomeddeeko ddala naye nga bandyagadde okwakayaringa education, ngaafe aba Saldo tuvaayo ne tukwatako ke tusobodde akavudde mu nsawo zaffe ne tusobola okukwatirira ku mwana oyo asobola okudda ku ssomero. Ffe nga Saldo twongera ddala okugamba nti ono omwana talina kyakwambala, ali kudda ku ssomero ne musadde tasobodde mufunira bintu bidda ku ssomero nga bitabo, ne tujja n'ebitabo ne tusobola okumusapootinga asobole okudda ku ssomero. Ye Saldo kyekola. Amanya n'eddoboozi Namara Anet Muhwezi, nga ndi vice mobilizer ku PLU ku district y'e Kawempe, ate nga ndi chief mobilizer ow'omuluka ogw'Ekyebando PLU. Njagala kwebaza ekitongole kino ekya Saldo okulaba nti kitegese omukolo bwe guti, n'okwebaza abategesi kulaba nti baddukidde abaana baffe abatalina mwasirizi, okugaba ku ngoye, okugaba ku by'amasomero,
ate ndi musanyufu kubanga ekitundu kino Kyebando nze nkitwala akirimu akikoramu nga kansala naye nkikirira NRM naye emirimu mingi nze njibaddemu ngikora era nkitegeera bulungi. So ate njagala kwebaza abakulu aba PLU omwo mwentwalidde chairman waffe owa PLU ku district omwami Ali atukozemu omulimu mulungi nga mobilizingira Kawempe. Admin waffe Tanalabika naye atukozemu omulimu mulungi n'akakiiko konna akabadde kakola. Njagala kwebaza n'akakiiko kange akakyebando PLU emizoni zizo n'omukaaga babadde bankizo nnyo era mulaba ffe twatuuse dda ekyo kiraga nti tulina obumu. Njagala kwebaza director waffe owa Mobilization Uganda omukuru Mawanda gwe tusuubira nti agenda kujja bw'abanga aze mujja kumulaba naye atukoze bulungi kubanga singa abantu abo waggulu babadde batatulaga kyokkola ate nga tebatuwa maanyi naffe wansi ku grassroots tetwandibadde nga ddala tukola ki nga tukola. Namwe njagala kubeebaza abasobodde okujja kubanga your source of information singa temubaawo ebintu bino tebisobola kukola ki tebisobola kutambula. Ate njagala kwebaza omukyala Hasifa Hasina agenda okwesimbawo Kampala era nsuubira tugenda kumuwagira kubanga wa PLU engeri jali wa PLU muze mujiwulira twatandikira mu MK katutu no tuli mu Patriotic League of Uganda ekitegeeza nti twagala ensi yaffe twagala bitundu byaffe twagala bantu baffe. Okusomozibwa okubaddewo abantu nga bw'omanyi nti amaka mangi tegeekola ki tegeesobola nga bw'olaba okiraba tuli mu Kisenyi kati mu Kisenyi nawo okugogola emyala kasasiro yes KCC eyitamu naye tebisobola kumala olaba abantu bangi benyize. So kino ekitongole kituyambyeko ekya Saldo ne cleaning we yatandikidde namwe bwedda mubalaba kati ate neeze engoye si buli family nte yesobola omulimu mukulu nnyo era nkubira omulanga bonna batanabana okukiyingiramu basobole okukiyingira tukolere wamu kubanga ekyo kyekitegeeza nti patriotic naye era patriotic ekoze omulimu mungi kyetuva twogera nti patriotic ekwate buli wamu mu ggwanga lyonna eyingire enyiikire esobole okutegeeza patriotic kitegeeza ki kyova olaba tuli mu kujjayo abakyala nga bano abasobola okukola ki okujjayo ekintu kino obulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala.